simbude kati nno walofu omusajja wattu ekiro ekyo akwata ekkuba agende wali Shugwani we yafiiridde we yasaliddewo okuwaayo obulamu bwe ku lwa boosi we ne ku lwa mukwano gwe Stone nga byonna mu kubikola Shugwani ye yanoonyeza okulabika nti empalana eggwaawo ebyaliwo byaliwo naye kati biggwe bikome obusungu Stone bw'olina bukomi wano naye mbadde nga naawe emyaka egisoba mu 10 tompakanyangako tonjemerangako ng'ekiragiro kyange gy'oli kibaweewaawo buli kye nalowoozanga ng'ombeera step ma naye gwe walowoozezza n'osalawo nti ddala ddala onoofa n'abeera bulungi ku nsi kuno kinampa eddembe n'essanyu w'omula mirembe Shugwani tonsaanira ndi muntu omukyamu. Stone was your best friend. Stone yabadde mukwano gwe nnyo. Sure if he'd have known it was you. Era nkakasa teyategedde nti ye gwe abakitegeera teyalikubye wali ewadde eno tetulisizaako bomu. You wouldn't want to see that. Kibi I nnyo. don't hate Stone. But as Munnange for Song Ben, I will take his life. sigenda kuwalana Stone ngenda kuwalana Son Ben era nteekeddwa okuggyawo obulamu bwe. Bino byonna yabituleeseemu. Bino byonna Omujapaani oyo yabituusizzaako. Stone ali ku bbali awulira ate era alaba wabula ali wano amaziga gamuyitamu yeebuuza ekiddako takitegeera. Kyava ajja akutte ebbaluwa mu ngalo. Ebbaluwa eno gye baamuwadde be yagambye mugende munoonye Shugwani kobo ntumunoonya naye tetumulaba wabula waliwo ebbaluwa eno baatugambe tugikuba. Okufa kwa Stone kubaddewo misana bwatuukawo ne naavunnama Shugwani musajja gwe Shugwani toli mwangu n'addira eccupa mukulu gy'aleseewo wolofu gy'aleseewo n'agwekatankira omulala n'agunaaba yakakitegeera nti yafudde yabadde Shugwani kyaliwe nduguwe oya era ng'obubaka na buli kimu bijjidde mu bbaluwa waliwo leeta. If you're reading this letter, bw'onoosomera ebbaluwa eno I'm already dead. nja kuba nfudde. Stone mukwano I'm an orphan. munnaye nze ndi mulekwa No one but you and me. nali sirina muntu yenna ku nsi kuno okuggyako gwe ne Wolf. But I've always thought that bulijjo even nalowooza though we were not born on newankubadde tetwazaalibwa we lumu would still die together. naye era nga ndowooza tulifa lumu nze naawe. I know I often mock you, munnange calling you childish, nkimanyi oluusi nakuyitanga mu ngeri y'okugireegerera open-mindedness. naye ate wali open-minded mu bintu bye wakolanga. That's why I didn't blame you. Kyova olaba sikunenya The son of the Jing family. bwe namanya nti ddala oli mwana okuva mu Jin family Your identity. wakola bulungi okweka identity yo naye ate wakweka obusungu n'obukyayi empalana. You must have had bambi a very hard time. oteeka okuba nga byakulumanyira wabonaabona nnyo. Stone mukwano Don't feel guilty for my death. bambi okufa kwange teweesalira musango. It is my duty to protect Mr. Bai. guno mulimu gwange buvunaanyizibwa bwange okukuuma Mr. Bai. I let you kill me. Nassazeewo I've but one request. kwegamba nfe naye nga Think of Mr. Bai as if he is dead. nkusaba ekintu kimu kitwale nti Mr. Bai ye yafudde. And let yourself go too. naawe kennyini weesumulule wejje kuweeyo empalana. Let us be brothers. tube baaluganda nga bwe tubadde mu nsi Shugwan. yensi mukwano gwo brother wo Shugwan naye Shugwan
You're my best friend. Okimanyi gwe best friend wange. Why am I the one that killed you? Lwaki naalibadde nkutta? I promise you. Kale nkusuubiza. From now on, Bai Chongqing Okuva n'olwaleero, Mr. Wolof Bai Chongqing is dead to me. sayidi yange mufu. Afudde. Ekitegeeza ebyokuwalana Wolof abivuddeko. Kubanga atunulira obulamu bw'ayolekedde nga mutuufu tebwenyuma. Yalibadde nga kyaliwe kwasigaza. Kyogwani. Bw'atyo bw'agenze. So nga ate Abajapaani baalimu. Bali n'abamwetoolodde buli obuyinza tebwenyuma. Wegendereze. Wandiraba abantu n'obeesimisa naye nga tomanyi bibalimu. Mukadde gundi atambulira mu bugombe mundu kyokka. Bibuuze sitooni. Chongqing was worried about your injuries, Chongqing abadde mweraliikirivu so she asked me to come see you. olw'ebisago ebyakutuuseeko. You hungry? N'antuma nzije nkulaba eno gy'oli. Enjala ekuluma. Steamed buns. Waliwo obusitem buns awo. Pretty well. Munnange abukozeeko bulungi. Knew you'd come here to mourn Shuguan. Twategedde nti ojja kujja wano okungubagire Shugwani. Always take me to eat steamed buns. Naye nkimanyi busitem buns obwo bujja kuwoomera kuba nzijukira. Wateranga oluusi okuntwala nga tubulye. Do you realize Naye okimanyi nti everything I know about you? buli kyonna kye nali nga My nkumanyiiko. brother is 10 years younger than me, Brother wange gwe nali nsinga emyaka but from other 10 people. nabifunyanga ku bantu balala. Ebikwatako nga mbijja ku bantu balala. My dad had a mistress. Manyi nategereranga ku bantu kusimanyi kitange yafunayo omukazi ebbali eyo n'amuzaalamu omwana musingako emyaka 10 miramba. I was told that you would spend New Year's with us. Naye mpulira mbu wabeeranga lingira ndi simanyi omwaka omupya ogenda kujja tukulye ffenna tuyingire ffenna omwaka omupya Before we had our first New Year together, ne Krisimansi. I kept wondering Naye nga tonnajja neebuuza what you would be like. oba ofaanana otya So curious. nga njagala nnyo okulabako. A brother came back from England. Brother ave mu What England would he look like? oba aba afaanana Would he atya? speak Chinese? Ayogera Oluchina? England? England. What kind of place is that? Kifo kyekyo kye bayita England byebiki? Nga sibimanyi. Naye nga nabiwuliranga mu ŋŋambo ebikwatako I couldn't ask. nga sisobola kubuuza. As always, Bulijjo bwe ndi awaka I couldn't show my curiosity toward nakulanga sibuuze waka nga tobuuza muzeeyi nga mukambwe my distance era mubeera wala. for everything. Buli kimu kyonna kimala gamusemberera Emotional. nga mbeera awo mu birowoozo byange. Because that's how I was brought up as a Kuba kid. bwe ntyo bwe nakuzibwa tobuuza. You were just a kid back then. Ebiseera bye twali bato nzijukira. So I always remember that New Year's Eve. Kati nzijukira omwaka ogwo We're open. wajja eno okulya Krisimansi n'okuyingira omwaka omupya. Brighter than fire. Baggula olugi n'oyingira wenna ng'oyakaayakana ssebo ava e Bungereza. We're Wenna allowed to. ng'osimayiringa ebyaffe waka ng'ebintu bisimayiringa wusibu. Taata yali mukambwe naye gwe yakulisibwa e Bungereza ssebo wakulira London simanyingira London. Wajja osimayiri. Buns bring us closer. Kyenzijukira akagaati ako ke katugatta. Ako Back then, mu biseera ebyo you would sit on Dad's laps, watuulanga ku mubiri gwa doing taata all sort of things and reminiscing about England. ne munyumyanga ku England. I could only sit there and listen. Nga nze ntula butuuzi musajja wattu naye mpuliriza nga sibitegeera. Munyumya. And also, felt completely inferior. Nga ndabira ddala Because my world ensi eyange was only as big as the house I lived in. yali ddene kwenkana ng'enju mwe nasulanga kagamba nga tatambula talina kyamanyi Later on, when I talina. found out that you like to eat steamed buns, Naye kasana kitegeera nti naawe obuntu buno bukuwoomera. between you and me, Kyekintu ekyasooka otugatta nze naawe. great as I had imagined. Awo emboozi n'etandika. Yajja n'akamulira mu maaso awo omuto n'akeegomba n'amira amangota kati yali aguze okuwera. Awo atandikira emboozi wakati we ne muto we. Naye musajja teyakulira abeerawo munda bamukuumirawo taata mukambwe buzibu buli kimu kyonna tobuuza tokola ki. Taata yakugamba byayagala okugamba. Towakanya tote
yayisaamu ey'obukambwe obuzibu musajja ali mukambwe ennyo kyaleeteranga n'omwana ono oluusi okwetya nga tabaako ndowooza ye gyayisaawo oba kiki paka bwe yamufuula omukulembeze oyo taata waabwe teyali mwangu wabula ye agamba nze nali nsazeewo nkukuumiremu eyo embeera olinga mulabe wange nga sikutadde mu mpalana zange nga bampalana gwe tebakuwalana No wonder why they call you the wolf. newe baakutuuma wolofu You've been hiding all this. bino byonna obadde wabinkweka era ddala oli musege gwennyini oli mucege musajja gwe oli musege ddala That's why I thought since I took your woman, era we don't know each other anymore. bwe namanya nti nkututteko omukazi awo ne mmanya nti empalana ze sikumanyi nange tommanyi kiwedde awo ne ndaba nga kize bulungi But still, naye era I really want to apologize properly kankwetondere about taking Jianxi. olw'okuggyako jankiwo munnange kankwetondere nsonyiwa na byonna ebibaddewo nsonyiwa You really are naye musajja gwe a despicable man. oli musajja muzibu nannyo toli mwangu But your woman worries about you. mukazi wali erimu eraliikirivu gy'oli Your family gives you their lives. abantu bawaayo famire zaabwe ne bawaayo n'obulamu bwabwe kulwo oli musajja kikaaki kwegamba yeewuunyisa kyomulamu katono mukwano tugenda maaso ne lady and liar ng'era bwe tubadde tukola buli lwakuna thursday ne friday mpolampola bwe tutyo bwe tubadde tukikwasaganya weebale kubaawo gwe weena gwe twatandika naawe episode 1 yes nkakasa okuva wonna paka eno na gye tuli obadde onyumirwa ng'ate bw'oyiga bwe ndowooza naye nga bwetyo bwe tukola wano ku SparkTV tuleeta ekintu n'onyumirwa nekigwako ate ne tusabukulula ekirala nga nate era tunaatera okutuusaako ekipya mu bipya kyetujja okutegeeza kyewujjakaawo mpozi era kanga ate eddoboozi lyange kuli abannange bonna okwagaliza Christmas ennungi ey'essanyu eddembe n'essanyu saako n'omwaka omupya ogw'enjawulo okuva mu gyonna gye tuyiseemu kubanga ye 2021 ayiayi ebintu tebibadde byangu naye era waliwo abafunyemu ebirungi mukama yebale abafunyemu obuzibu mwenna tubasaasira nti kibi nnyo naye tubagaliza omupya ogw'emirembe n'essanyu kakati kyeyune agamba musajja gwe mutuufu nkwewuunya toli mwangu ebintu bino byonna obadde wabisirikira nga tobyogera nga sirina kye mmanyi gundi I'm pretty impressed. oneewunyisizza Although I loathe revenge, newankubadde ebya revenge kale nabyo si byenjagala ennyo I do admire naye ate Shu Guan's loyalty. neegombye ennyo obuwulizi bwa Shugwan If you have to avenge him, bw'oba oyagala mumukolera revenge I can help. nja kuyambako awo neewaddeyo kuba Shugwan yandaze omutima mulenzi oyo abadde akwagala abadde muwulirize ng'ate alugwanirira kwegamba obwenkanya kyokka nga yali omugezi owakabi era ow'amaanyi mu ttiimu ya wolofu ngeremu ob'endala kati yamusuubizaga nti wakati mu byonna ndi wamu naawe revenge nziwakanya oluusi nzaagala naye ntera nnyo ziwakanya naye eno yo ngiwagidde mu ngeri yonna Shugwani tumukolere revenge mukazi wattu Janshini ali wano mweraliikirivu omusajja yasimattuse busimattuse okufa abamuyigga be bangi abamumanyi be bangi kyokka yafulumye takomawo obudde bwa kiro mukazi wattu omulaba ng'eyeebase naye wa atunula aba ali awo akomyewo nange okomyewo Don't leave me again. toddamu kundeka wano tokiddamu kyeyo naagenda okulengera nga ddala mutuufu diizittu ave mu nsonga za musuwange kikyate munange obadde ki I'm sorry. amusole For what? ate kuki weetonda lwaki wakoze eki If you hadn't
paid out all that money for kubanga tewawaayo ssente ku lwa factory yange bino byonna tebyali baddeyo. Uncle Joe and Aunt Yan. Uncle Joe ne Aunt Yan tebaalifu. The buyers wouldn't have fallen apart. Ekika kyammwe tekyaliyuliseemu wakati. Entalo sugwani owange gwe tolina na kimu kye wanjikiddeko. Tontegeera. The moment I decided to help you, olunaku lwe nasalawo okuyamba. I already knew what the consequences. Namanya ebigenda okuddirira. I'd already figured out wabula what kind of measures to take. Nali sinnamanya ngeri ki gye ngenda bikwatamu. There are also things wabula ate waliwo I couldn't foresee. ebirala binali sisobola kutegeera okujjako nga kino kibaddewo. It's your fault at all. Kale ensobi siyiyo nnyamo. You understand? Oba okitegedde ekyo? It all comes down to the fact that I exposed the Jing family. wabula kyaliwo kiri kimu. Otherwise, Stone wouldn't have sought revenge. Senga exposinga family ya Jing's family nga bwe yali Stone teyali mpalanyi. I realized I was by Jing's. Ekyo kyali kyange ng'omuntu era oluvannyuma lwa Stone okuntabukira ne mmanya nti ddala yenze nga wolofu ebyo for a lot of things. bye nteekeddwa okusasulira olw'ekika kyange. Kusasulira. The situation now is quite different. Embeera kati ekyuseemu. I was saved. Nasimattuka. I owe all who gave their lives, and I only have one goal. Abantu abo bonna abeewaayo obulamu bwabwe nina goolo emu kati. To protect Shanghai. Kwe kukuuma ekibuga kino Shanghai. And the whole country from the Japanese army. Simanyi nange kikigenda kuddirira kuba kulabika muliro. Are you sure you kambuuze. want to be with me? Wali agadde okusigala ng'oli nange wakati muliro ogujja. Kuba gw'ogujja. What does that mean? Kati ekyo kitegeeza ki ate? It means that Kitegeeza I have to be selfless, nina okwerowoozaako reasonable, oluvannyuma mbeere reasonable. respect the choice you've made. Nzise ekitiibwa mu kyosazeewo But before that, naye nga sinnasalawo ku ekyo. let me be selfish for a moment Kansooke neerowoozeeko nzekka nange. and have you all to myself. Kansooke nange nkwesigalize nkweyagalize. I should leave you. Nange simanyi so that you won't suffer from losing me. Nyiwa we kigenda kuleka oleme kulumwa ng'ate nkuleseewo. But I simply can't do that. Kubanga mu ngeri yonna sisobola butakulikaawo. I'm the one who's been selfish. Mu kintu kino ndabika nze mbadde neerowoozangako nzekka. Right from the moment I fell in love with you. Okuva ku lunaku lwe nasooka okukwagala. Promise me, Naye gwe nsuubiza. no more hiding, Togenda kuddayo kwekweka. no more suspicion. Kunteeka ku bunkenke kukola bintu nga sibimanyi. Bambi mbuuliraako. Each other, we should cherish our time together, Akaseera ke mbeerako naawe. ever be apart. Tukatwale nti kakulu nnyo tube nga abatagenda kwawukana. Lekerawo kunneekolezaako. Kubanga musajja atwagamba nti oluvannyuma lw'okusimattuka n'empona akalabba ne sifa bingi ebigenda okuddirira. Abantu bangi bafudde, basajja bange bangi battibwa. Ekintu kyokka kye nteeka obbakolera ng'okusasula okulwanirira ekibuga kyabwe ne famire zaabwe. And spend the rest of our lives together. Badde nsaba nti bino singa Katonda atuyamba ne biggwa obulamu busigadde tubeere ffenna. Olaba otya mukwano yeesaala ye naye neetuukirira. Kuba kati agamba lutalo lugezi. Luno lutalo magye ga ggwanga kulumba ggwanga. Japanese Imperial Army ng'erumbye China. Kaakati bino byonna bye tulaba tusinziira ku byafaayo ebyaliwo. Kubanga kigambibwa nti before 1931 kati awo entalo ezo nga omwaka ogwo nga tegunnaba kubeera bwe gutyo. Ogenda mu 1939 bwe bitya. Abajapaani baakola effujjo lingi nnyo mu China. Bwe baateeka okwetikka ebyokulwanyisa eby'obutwa, eby'omukka ogw'obutwa n'ebirala bingi nnyo. Era nga kigambibwa nti ekitone ennyo bannansi n'abasirikale ba China baafa abatakka wansi wa mitwalo 10. Japanese army has expanded their concession. Abantu bano Displaced civilians mu ngeri eno banyigiriza omuntu wa bulijjo. their will, never to release them. Baabakwata abantu Japanese have moved.
nga bagezi kugaba bafuula ba guinea pigs kubagezezaako nga bwolaba zino emmesi balabe obutwa bwabwe bukola butya butta butya bino byakolebwanga nnyo n'abajamani All of our men are here mu myaka egyo to help you. ffe bwetulya kuyamba Together. Also, we cannot just sit and watch those Japs. tetujja kutula butuusi nga bajapani basaanyawo eggwanga lyaffe sebo wolofu tuli naawe Fight against the Japs until the end. tujja balwanyisa paka Poison gas can't get out. tebajja kututtira bantu bagende He's right. oba naffe tufa tuffe kale bannange mpola mpola bamaliridde naye Don't let Jiangxin know about this. omukazi tomugamba ku bintu bino These things, she might seem very strong, but I don't want her to worry. munnyonnyoddemuko namugambye bye namugambye nenjagala asigale nga mugumu saagala yeeraliikirire wadde okutya Japanese army continues to conduct military exercises. aya Many people believe that this is Japan's first foray into North China, safety of which is at stake. ge mawulire kati bagenze bawamba bitundu china nsi nene ate ng'erimu abantu bangi bawamba bitundu What are you doing? ate gwe okola ki The radio said redi egamba peace has fallen nti north east ewedde in the north. bagiwambye kati bagenda mu I north believe my family should take Kakasa. the lead in sending supplies to the north. nga famire yange tuteekeddwa okuweereza ebintu obuyambi obw'enjawulo Make a list. eri abantu abo mbadde wano nkola lisiti ey'enjawulo ndabe engeri gye tusobola obayambamu bannange teyayagadde All abiyingiremu right. Get some rest. kakkana owumuleko owulidde amulaba atidde What's wrong? kikyati It's just nakuba the war is coming. olutalo lujja Even resting on your chest. mu ngeri These yonna little things have become a luxury for us. ne akaseera akatono nnyo okubeerako naawe Appreciate them. kalabika nga kafuuse kazibu buli kimu ndaba kati kiri ku sayidi yo gw'okyetisse n'atunulira ebifaananyi emirambo abantu bafa mu nfa etiisa eyeraliikiriza Really coming to Shanghai. olutalo lunaatuuka mu shanghai Don't worry. tofaayo I won't let the Japanese sigenda kukkiriza poison Shanghai. mu japaani kuwamba Give my shanghai word to Xugwan. nasuubiza shugwani Now everyone I love kati buli is gwenjagala with me, ndi wano naye except for Chunhua. okuggyako bambi kikazi kyattu kicuwaani kiwaani I miss her so much. bambi kiwaani mu misingo kamala kikazi kyattu oba kati kiri ku ki oba kiri luddawa oba sitooni akiyisa atya How can you use the Chinese as your guinea pigs? ye mujapusi Human subjects are. sitooni amubuuza lwaki okozesa abannansi baffe ng'ebyogezesezaako You don't want me to use the Chinese. toyagala nkozese bachina Are you offering your men instead? kyogamba oyagala kumpa basajja bo Dare lay one finger on any of my ogeza n'obakwatako begging me to put you in those labs. ojja kunneegayirira nange kuteeka mu butwa bwammwe Are you threatening me? kati olwo ntiisatiisa oba Seems like you have no idea what's going on here. olabika tomanyi kigenda mu maaso wano That's right. His Majesty asked me to lead the way. kyoba olaba baŋŋambye It's only a matter of time ow'ekitiibwa before Shanghai and aŋŋambye nve mu shanghai wano ng'obudde bukyali nga nayo tennatabuka the army. kubanga But are you aware that imperial japanese the army person who opened the eri door mu kkuba eyingirawo mu shanghai tugyagala nnyo tugyetaaga nnyo kati gwe bba mugezi haven't killed obe ku sayidi yaffe is that I'm still tutambulire wamu counting on you to eliminate. mu ngeri mubi endala bangi mbase mbamazeewo naye gwe nkuleseewo nnyambeko I'll never be a traitor. nze sijja kuba wankwe ensi yange sijja giryamu lukwe Bring her in. oyo mumuleete wano Go. bakirabika ono omukulu To what? atandise okuwaganyala Let her go. I said let her go. mumuveeko kaakati oba otandise okuwaganyala Release her. oyo mumuleete wano ategeere nti ebintu bino sitooni byazanyirako ayagala kukwata kkubo lya libayityanire yakutte
mulamu katono kankomyo ya stone yakamanya nti bano baali nabo aya vampire zenyini ziwedde emirimu nyini obadde ng'omukweka omukukulira omugole ne wabawo amukwata mujja kundaba koobaani nedda stone nkulabula China has no chance of winning. abachina temukyasobola tuwangula Seems you haven't actually seen the real power of the great Japanese Imperial Army. ate olabika tonnamanya nti ejje lyaffe ly'amaanyi kankole bwe nti Invite you to visit the factory. kankutwala olabe ku factory You'll be able to see what mustard gas is capable. kakase master gas gwe tulina nti mukambwe nnyo ejje lyaffe lya Imperial Japanese Army teryebankirwako temukyatusobola tulina amaanyi tulina gas tulina emmundu tulina amagezi tulina sente be bajapani mu myaka egyo tebaali bangu babanga bakalintalo abatemu In a while, mu kaseera katono I'll send people to get you to the lab. ngenda kutuma abantu bakutwale mu laabu Watch the Bai family closely. era bayi famire eno Kill whoever tries to. njagala mugyetegereze nnyo Run away. mutte buli agezaako okudduka wano yes alina abakazi be basooka okutendeka abakazi abatemu abazibu ennyo bajapaani abo be basooka sanga kaana kawala naye nga kazibu kakakali omutima si gwa kikazi si gwa kisajja naye nga gwango muzibu stone bimusobedde By Zhengqing naye kambuuze wolofu and Xu Guan were here, ne sugwani baba kubeera wano what would they do? bo baalikoze eki kuba buli mbeera babanga n'ekyokukola kati yeebuuza sugwani nga bwe mmanyi He would roll his eyes, bulijjo but still stand by your side as always. yalibaddengawo ku sayidi yo mu ngeri yonna Mr. Bai would pretend to scold you, awo Mr. Bai nga yeefulanga akuyombesa still take care of naye you. ng'ate bw'akola ku bizibu byo n'ensobi zo zewakolanga kino kitegeeza nti waliwo wobeera omugezi olw'okuba oli mubagezi Make it easy for you. naye ng'okubeerawo okwo wekka ojja kwesanga nga weetengeredde nnyo ng'obwongo bwo tebumala atandise okwebuuza bannange bwe twabeeranga nabo mu mbeera ng'eno baayiiyanga batya kiki ekyabanga ekiddako baakolanga batya Into the Japanese factory akati to divert the guards. mu byonna nga bigenda mu maaso Need you to create 2 separate. yeyayiyiza alumbe Japanese factory asooka alabe ki ekigenda mu maaso mu nfo z'abasajja bano biki bye bateekateeka okukola tukoze tutya okubalwanyisa kuba bo balumbye eggwanga tuli ku bakalintalo kugambye baiveni tebaabanga bangu baali nga bazibu nnyo era mujjukire balwaniranga ku saidi ya hitira bujjo lyonna hitira lyeyakolanga You two stay here. tobalabe ennaku zino okukyuka bakolera kati emmotoka ezakabi amasimu ag'omulembe waliwo ebyababaako balyoke bakkakkane naye abajapaani baali bazibu nnyo nga bw'okiwulira be basooka n'okubeera na bano basuicide bombers akati bano balumbye factory bigambibwa okuba nti kati mwe mukolerwa With the guards over, master gas we'll sneak into the factory. wangu ddala bali maze babuzaabuza awo ye ayitawo basi neyeesogga munda yagala kumanya factory eno biki ebigirimu intelligence kikulu nnyo mu lutalo lwonna wambega sukka kumanya n'oketta omulabe we yaani I'll go in. era akola biki If I don't come out in about an hour, mu ngeri ki I know something bad has happened. akati yakutte kuba ayingidde mu ndaga abane bwe mmalayo essaawa n'amanga sidda amumanya waliwo ekintuuseeko mwe nga mugenda ye eva risk taker ekimufuula payoniya owakabi payoniya ebyo byonna obibeeramu oba risk taker okola biki byonna totya geza ku kintu totya n'alumba kaakati ensi ezituuludde abajapaani nga china n'amawanga awo galugwamu baaba nini nkola yeeyo gezesa byakulwanyisa byabutwa masters gas omuzibu eno ne bawamba abantu bali eno kubalina okugezeseza akatwa kaabwe katta katya kabulamu tukongeremu tukakoze tutya bintu bye
bakolanga byabanga bya bulabe naye nga babanga babikola oluusi kunoonya engeri gye bawangulamu abalabe baabwe nabo kennyini okwejjanjaba ekyo nakyo mwe kiri kyabeerangamu eddagala lino ku muntu bwati ne bwati likola bwe luti era ojjukira gye buvuddeko emyaka egyedde ennyo ndowooza n'eryakati siddanye era mawanga agaali gasinga okufulumya eddagala erikola yabanga Japan na Germany lwaki bo baakolanga ebituufu ku bantu n'akola eddagala n'asooka atta abantu 100 yabawambye eri tebimukwatako ye n'afunamu kyayagala nga tabattaawo bwe bityo nga banoonya ngeri yakuyimirizawo bantu baabwe nga babigezesa ku bantu abalala munaayingidde eno munda abantu bangi baasirana miranga biwoobe mutuleke tugende mutuveeko lwagenda okulaba eno Mr. Songban, these people were brought from Sunkyang yesterday. bano twabadde eri mu Sunkyanyeni bonna bagezesezaako sitooni alaba omala gaasama baabanga bakambwe ennyo nagamba bebatandika na bino ebya suicide bombing omuntu okwetulisizaako bomu bajapani be babitandika mugundi yaabwe ey'amagye babeerangamu ne military unit eyitibwanga kamikaze omujasi wa kamikaze abasi wa kusaaga be basooka okwetulisizaako bomu abo ate bo bazitwaliranga mu nnyonyi pakira ennyonyi bomu ng'ejjudde genagikuba ku kizimbe kuba mu kibuga wakati bizimbe byonna ne biyiikayiika babayitanga bakamikaze military unit eyabanga nzibu nnyo kamikaze naye nga bo ate mu lujapani bagimanyanga shimpu togopesu ekitayi yabanga nzibu nnyo eyo yaba shimpu nga tesaaga tunuulira Is only a small portion of the experimental poison gas tank. kano ke katono ennyo ketukulaga After 2 days, mu nnaku 2 some of the army's top leaders will ship the prototypes of devices from the northeast. bino bye tugenda osumulula By that time, mu kiseera ekyo a huge amount of noster gas will have been produced in Shanghai. mu kaseera katono tujja kuba tumaze okukola Were released it in public places. gaasi asinga okubeera ow'akabiira ow'amaanyi agenda okumalayo ekibuga kyonna bwe tugenda okusumulula mu bibutundu ebitali bimu erimu enzigotta z'abantu abantu bwe bakuŋŋwanira abangi bwe tugenda okukuba gaasi ono Come, kale giragira otuyambeko the power of mustard gas. erekaleka omukulu oyo alabe ku pawa ya master gas alabe bwakola nga tumuteekako wali eri waliwo ambuuza kiki ekyabaviirako okukakkana abamanyi hisitory mubimanyi sematalo y'ogwokubiri yabayisa bubi amerika naye bwe yatabuka naye bakuba bomu ez'omutawaana zakubwamu Hiroshima ne Nagasaki ekyaviirako abajapani okuva mu ntalo otherwise tebaali bangu atomic bomb yabayisa si bulungi ba mu bibuga 2 Nagasaki ne Hiroshima myaka gyadda naye bagamba nakati ttaka likyesera bakyazaala abaana ba bitundu abamu tebalina maaso n'ebirala ebiringa ebyo And bleed, his eyes will also swell and go blind. omukulu annyonnyola gaasonna tatya asiba amawuggwe n'oba nga tossa amaaso ne gazimba Destroyed, and he'll be unable to breathe. n'oba nga embeera ye myaka gyadda okirabye mukulu balaga stone What do you think? kikyolowooza Pretty impressed by the power of mustard gas, huh? osiimye amaanyi ga masters gas It will be transformed. ndowooza ke kaseera otwegatteko otuyambeko kakkana bamulazeeko ekigenda okukolebwa abantu bagenda kufa batya